أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. baganda baffe abatulaba era abatuwuliriza ku Rawda Islam Media, olwaleero tuli ne mukadde waffe Sheikh Abdallah Musa Tantawi batumukyaliddeko wano wakolera ku ddwaliro eriyitibwa Ashifau wa Rahma Islamic Medication wano ku Gwanda. Inshallah seka agenda tubuuzaako era abeere nga atwanjulira omusomo gwazze nagwo biidhnillah ogwo ogukwatagana ku ndwadde eziruma abasiraamu inshallah. alhamdulillahi rabbil alamin ya rab فليتك تحلو والحياة مديرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين قراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل فوق التراب تراب ثم أصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نعم musomo bugenda kutambulira ku kiyitibwa ruqya enzijanjaba entuufu era ruqya kyeki. Naam. Seeka ensonga ruqya oba ekigambo ruqya bangi tukyogera nti ruqya wabula kitegeeza ki? mu kitabo kyaffe kino mu'jizatul ilaaj bil Qur'an Sheikh yakyogerako nassaamu baabu eyitibwa baabu ar-ruqya. Tugambye nti ruqya kiva mu kigambo riq, gwe mukka ogujjirako otulusulusu. Si we tukyogedde mu Luganda? Naam. Ne tugamba nti amalusu dde we gafuuka eddagala senga oli agoogerako ebigambo byani bya Allahu subhanahu wa ta'ala. Newabeerawo bannabbi Allah subhanahu wa ta'ala nga yabatuma wabula nga bayina ekyenjawulo nga nabiyullahi Isa kana yamsahu ala dhawil ahad, yalinga yasiimula buki busiimuuzi nga takozesa maki malusu. Aye nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalinga akozesa amaki amalusu, ng'obutonde bw'amalusu gw'eddagala twaba obujulizi webaali mu mpukuni Abubakar Siddiq radiyallahu anhu faladaghahu alhayya omusota negumukola ki negumuluma. Ogwamuluma Abubakari yasigalanga bwali. Rasulu sallallahu alaihi wasallam agenda okulaba nga amaziga gamuva maki maaso, n'amugamba nti ma asabak, kyekikutuuseeko? N'amugamba ladghatu hayyin ya Rasulallah, omusota gumbozi. N'amugamba toŋŋambye? N'amugamba nze gwolaba ntidde okuzuukusa mu tulooto, kubanga yali nabi Muhammadi nga yeebase ku bisambi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Rasul sallam muwangu ennyo natafa yawanda otulusulusu otutonotono seddusu lino eddene okitegeera fi makani ladgh, mu kifo omusota we gwakoze eki faburia biidhnillah, n'akola ki n'awona. Ekigambo ruqya kiva mu kigambo riq. Wano sheekhe n'agamba nti ruqya fi llugha bisukuni alqaafi yuqaalu raqaytu, omuntu aga nti raqaytu gundi namujjanjabye fulanan au arqihi, oli waga nti arqi kitegeeza okuba nti ogenda kujjanjaba omuntu ng'okozesa bigambo. Ebigambo mu kufuluma bijjirako omuki omukka, ogwo omukka gujja n'eddagala oba amalusu. Fi talabi ruqya wa tujma ala ruqa, etugamba bajjanjabi nga bangi babayita batya oruqa. Warruqyatu ate ekigambo ruqa so tegeeza al-awdatu allati yurqa biha sahibu al-afat, so tegeeza ekyo ekikozesebwa mu kukola ki mu kujjanja ku muntu alina obuki obuzibu, nga bajjanjaba nga olaba humma, omusujja, wasarru, ensimbu, wa ghayru dhalika wa ghayri dhalika min al-afat, n'endwadde ezaki ez'enjawulo. Wa yuqaalu ruqa raaqi ruqyatun idha awwadda wa nafatha fi awdatihi, senga oli aba alina gwajjanjabye
n'abanga awanze otulusuusu mu kifo ekyo gwajjanjaba n'amuwandako tuki otulusulusu ekyo kiyitibwa ruqya. asobola okubaako adhikaari zayogedde oba ayati zasomye nakola era ng'omwana adamu asobola okyekolako eyenga kyajja mu hadith ku muntu okuba nti afunye ekirooto ekimukanga fantabaha min annawm nazukka mu tulo wazukka nasoma ikhilas 3 ne falaq 3 ne nansemeka 3 nasembyo ayatul kursi nakola nawanda kukone kuki siddusu liki eddene netugamba essimu okubaako Qur'an n'ogisakka domola taba ruqya kubanga ruqya babala guno omukko ogujjirako ebigambo n'amalusu agasammukirako kuki ku bigambo by'oyogera. Omuntu buli wayogera abaako amalusu agamusammuka okuva mu kamwa oyinza obutakyetegereza ne mu vidiyo oyinza obutakiraba naye gavaako olw'omukka guli ogumuvaamu ng'ayogera kituufu ng'ogambye kituufu mukisomako science kati mu pressure eyo ejjirako kugirako amaki kujjako amalusu mu mbeera eyaki ey'enjawulo. Kati amalusu gano omuntu amalusu gasobola okugafuula eddagala senga aba akoze ebyo oba ontegedde wabula amalusu galimu emitendera giri ena inda almualijin eri mu bajjanjabi nga mu kitabo kyayita kitaabu tib annabawi ekya sheikh ibn qayyim waliwo amalusu omuntu agamujjira ng'ali mulaavu nogamba gwe wali ogafunyeeko kuba oli mugole agamalusu gajja omuntu wegamujjira tegaba gakulya mmere wabula ate n'apetayiti eri emmere eyinza omubula olw'obwagazi bw'aba afunye nobeerawo amalusu agajja nga gajja lwa busungu nga gasammuka nnyo nga kyetulabye ekyafaayo ky'abasahaba babiri abayomba fabada ahaduhuma yasbit omu kubona atandika okuba nga jjo tulususu tulimu otwovu mabbali gakaki gakamwa nobwe bati rasul salama n'agamba nti law alima ma asaabahuma sabadde bakimanyi ekibatawaanya laqaala ahaduhuma omu kuba yandibadde agamba nti audhu billahi min ashaitaani rrajim. okitegedde nowa amalusu agajja omuswayiri gayita madonda agajja ng'oyina kyoyagadde okulya kyoyeza oba owulidde akawo k'embuzi bagyokya kati nga nze ntabula nnyo ennyama y'embuzi osobola kuza kuba mu kulya gali gaba gakwesomba nga kanyama okalabye okitegeera newa amalusu agajja ng'omuntu afunye ekizibu yeekoonya ekigere wajja amalusu si maziga amaziga gajja naye n'amalusu gajja okwekoona kuno okulumizibwa kuno ageesomba mu kamwa wagawandawo gajjanjaba sheekhe n'akireeta ng'agamba nti sobola okujja mu mbeera y'okuba nti oli ayina kyagayiza mu kamwa akadde mwateranga okulaba abakadde akwata eddagala n'aligayagaya n'alikussaako oba okitegeera ekyo nakyo kisobola okuyitibwa ki ruqya. Lwaki? kulw'okuba nga kirimu amaki amalusu oba omukka gwakaki gwakamwa nam gyekiri mu sharai gyekiri mu sharai ekirala nkikuwe nakyo kyobadde tomanyi omukka ogwo omuntu asobola okuba nga ayina awamuluma gwe n'ogamba nti ofuuwawo kuwozaawo naye mu kufaawo olw'enniya nti ayagala owone ne mugiramuku eddagala nga tamize eddagala lyonna nga tolina mpiso yonna gy'omukubye olw'enniya ng'omuntu waagwa ekintu mu maaso ne bamufuuwamu nagaaga ofuuwa buli oli wanfuuwamu eriiso litereera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kissaawo ng'omuntu mu kemiko mu mbeera Allah mu kumutonda ate mu ye alimu ki alimu eddagala omuliro guyinza okukwokya waneeno ne bagamba wanda w'amalusu ddagala bitegerekese kati agamba nti hali ruqya anwa ruqya alimu emiteeko na mulimu omuteeko ogusooka ogutibwa ruqyatu shar'iyya bil Qur'an okuba nti oli omuntu ajjanjaba naye ng'akozesa Qur'an al-Karim nebeerawo n'essuula ez'enkizo mu kujjanjaba tozikoonako obukoonyi mulimu suratu Safaati mu kufulumya shayatin oba okujjanjaba ebifo ebikoseddwa shayatin bano ab'ebizimba simanyi alusa Safaati ewagyekwatako ne mubeeramu suratu Baqara eyo kabejja
era omujjanjabi yenna ng'oli mujjanjabi manyi bagamba tewandimazeeko wiiki oba lunaku nga tosomye ku bakara yonna omualij alina okuba nekiba kya tahsin okuba nti asoma dhikaari ezo eza sabaha ne masa alina okuba nga bakara agyekwata ate era mu bukwakulizo bwa mualij sheekh bwe yaleeta kwe kuba nti mualij si kirungi abe na mukazi omu ajjanjaba omujjanjabi abe n'abakazi bamekasiro atandikira ku babiri n'okudda waggulu olw'ensonga shayatini zirina obukodyo bungi awo amualiji bangi akabonebone obugudde ng'ensonga ziva ku bbeere omutamala agamba wama warada min assunna ng'ekyajja mu nyigiza nabi muhammadin saa sallam al azim ez'amaanyi an salafi hadhihi al umma ku balongoofu abatukulembera ridwanullahi alaihim saba allah subhanahu wa ta'ala basime wa hadhihi al mashru'a mumbere faanako bwekyo ti basahaba gye bali allah bwe yali yawanga bamanyi ruqya era nga nabi muhammadin saa sallam yabakola ki yabayigiriza embeera efaanako bwekyo omuteeko ogwokubiri gwebayita ruqyatu shirikiya waliwo abakozesa ruqya naye nga mu mbeera yaki ya shirik wahiya ma khallat min alquran kwe kuba nti oli quran agivuddeko wa min atawasul bi asma'illah n'okuba nti akozesa mannya gani ga allah subhanahu wa ta'ala sifaati na bitendo bye agamba nti wamtalaat dhikran wa ta'dhiman lishayatin nga waaba ayina byojjanjaba ayina amannya gayogera n'ebigambo ebyekikiriku era nga bwe kiri mu bantu nga kiri mu bantu okwalula abalongo bayimba ennyimba ezanuna ezisuuta lubaale w'omwana golokoko nkwate eza lubaale mukwalula abalongo abalongo twabazala babiri ne naalongo naalongo jangu tuzina abalongo okitege twabazala babiri ne saalongo saalongo jangu tuzina okamanyi saalongo jangu tuzina abalongo ati bali manyi ompabula kakati ta'dhima lishayatin kiri nnyo mu basajja abasuufi n'abashia okuba nti balina ebigambo bye bayogera mashuruhusha ayinza okugamba nti wemba ngenda kusoma rukuya oba kusoma edduwa yonna soka kakoola bamalaika nayogera agamu ku mannya g'amajinni golowooza asoma qur'ani kumba asamira lwakuba asamira mu luwarabu n'abaddu bemulaba bakuba ebitabo agamba nti awandiisa kapula kasse mu nkwawo oyite ebibuuzo kasse mu ddinisa otunde olupapula lwoba okola bwoti lusse mu mpaleyo sajja tajja kuddamu kubanga akulekawo ebyo weebityo amba malina obba wandika qur'ani mu migongo mukazi bamulekako ku vidiyo awo nga atilokusibi yonna eri mu mugongo mu mbeera y'okuba nti bakozesa yirizi oba tamaimu yirizi ezo ez'eddogo rasulu sa sallam yagamba man allaka tamiman yedna abaako yirizi gye yeekwatako fala atamma allah tagenda kubanga amukola ki amalira nsonga ze nga wahiya ma qallat min alquran yetabira mu quran watawasul bi asma'illahi alhusna natebekwata kumanya ga allah subhanahu wa ta'ala malungi wa sifatihi na bitendo bye wa mtalati dhikran wa ta'dhiman lishayatin nokuba nti abadam basuuta shayatin agamba nti wanujum oyo bataba munajjimin bo baba balagulira ku munyenye emunyenye wekola bweti ogenda funa mukisa newadda bweti asobola okubuuza amanyago wazalibwa mwaka ki mwezi ki n'abanga akulagulira okwo agamba wa malaika n'okuba nti abaana adamu bo baga balina bamalayika bebayitamu aw jumiat bainahum oba okubanga babigatta abantu bakasoma emiteeko emeka ebiri ogusooka gwe gwa sharaiya ogwokubiri gwe gwaki gwe gwa shirikiya waruqyatu almajhulatu almaana gwe muteeko gwokusatu sheekha gwe yaleeta ngawo ruqya ng'olina ebyasoma tabitegeera wahiya ma tawaqafa alulama fi hukmi alaiha oyo mwatta wamanyi bangi bamugoba mimma la yaqilu maanah kubanga olina ebyasoma tabikola ki tabitegeera agamba wa in thabata fiha nafu bitajiriba asobola okubanga munnange nange nkunjogedde bwe nti nekikola ki nekituukawo nga wekyajja ku sahaba abaali batambula fanazala fi qaumin batuuka ku kyalo omwali abantu nga sayyidul qawm nga kabaka w'abantu abo omukulu w'ekika w'abantu abo ng'alina amajini gamukoze eki gamulinnye gamukubye ne babuuza hal minkum raqin mwe mulinamu omujjanjabi saba n'agamba nze wendi n'agenda agamba faqara'tu nensoma suratu al-fatiha simila al-fatiha allah n'amuwonya wasa ne bambuuza nti kaifa alimta wategedde otya annaha raqiya
ti al-fatiha ddagala era manya ga al-fatiha eyitibwa raqiya evumula oba ejjanjaba oba shifa barakallahu fik kati mbere faanako bwekyo agamba wadhalika makhafata alwuqui fi shirk lwaki amanyi bagigobeyo rukuya bwekyo ey'okubatisa olw'ensonga eyinza okuleetera omwana adamu n'agwa mu shiriki wa adillatu mashru'iyatu ruqya ashar'iyya obujulizi bungi obutulagira okubanga omuntu ajjanjabisa Qur'an Karim mu ddagala lyonna ekyo omuntu asobola okusomera Baqara mu mululuuza ye kiriko obujulizi nga mululuuza gwayinze ayina asomera mu Qur'an naam kyebayita arruqyatun fil ashabi okuba nti ddagala weriri nti lya alusi kalinga ffe tulina wano erisinga lyonna ligisomere mu Qur'an Karim naye ng'ositusaamu aya ezaki eza ruqya olwaki okkuba bibiri osobola kye yatugamba nti bulwadde bwonna omukkiriza bwalwala shaitaani ebamu n'omuki n'omukono nti abojjanja olina eddagala lijjanjaba alusa naye ate erimu ki erimu Qur'an olwa hadithi Anas radiyallahu anhu agamba rakhasa rasulu sallallahu sallam ama sallama yatukkiriza arruqyatun fil ayni okuba nti omuntu bamusomera ruqya olw'ekiki olw'ekiiso walhummatun wannamla hummatun wannamla hummatun kitegeeza dhawaatu sum ebisolo oba ebiwuka ebirina obuki obutwa omuli omusota omuli sigga omuli biki embere faanako bwetyo agamba wannamla namla so tegeeza zemuyita ensanafu bifathi nun wa kasri almim hiya quruhun takhruj min aljundi kwe kuba nti ebiwuka ensanafu omuntu wazisanga ewaka kamu kabonera akalaga nti azingiddwako oba shayatin siza kuyiwako vu newosoma rukuya noziira amafuta enkeya nozisangawo ensanafu omusota rasul yatuga guyingira mu nnyumba oguwa oguwoninga emirundi emeka esatu nti anedda eno ennyumba si nnyumba yofuluma kuba kyali kibaddewo kumegwa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku sahaba eyakuba mutabani w'ejjinni hadith ali sahih rasul sallallahu alaihi wasallam sahaba oyo naafuna obuzibu n'alwala mu kulwala bagenda okumujjanjaba ejjinni ligamba nti nze ndi ku qisas mpoolera ku lw'okubanga oyo qatala ibni mutabani wange yabadde atambula n'amukola ki n'amutta rasulu sallallahu alaihi wasallam kwekogera hadithi egamba nti man qutila fi ghayri surati fadammuhu hadar yennattibwa nga atali mu kifaananyi kye teguliyirirwa tetugukolako kisasi awo wewavaawo ku revenge shayatini zakolanga nnyo revenge ku bantu rasulu salama n'atusomesa yafa rasulu salama n'atusomesa okuba nti nedda tuyina okubanga oguwoninga tumirundi emeka ate oguwa ennaku mmeka ziba ennaku 3 mponinga leero oyinza okuwoninga negufuluma damu nowoninga era negufuluma damu nowoninga era negufuluma oguluddako olwokuna oninga buli lunaku nebaka nowebaka nga guli wali nga guli awo sekasoko onyonyola awantu awo sitegeddeyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullah. Njabitegerekeke bulungi. Kino kimanye nze naawe n'abatulaba nti akabi akali mu kkola ekyo ekyokutta omusota ogwo kanene nnyo osinga ekyogumiikiriza okugamba emirundi emeka 3 oba okugumiikiriza ennaku emmeka 3 mu bitonde ebikyasinza okukola kisasi etujja bisomako awo mu maaso shayatin sobola okukola kisasi ku famire yonna nga muwunnuna mu buwunnuunyi naafa era wano kyali kibaddewo sebe ku kifa rahma omwana yakolola paka we yakogga yenna naggwawo kati omukyala abakyala balwawo okwogera amugamba nakuba emisota emeka 3 mu nju omusajja yali taliiwo bamutambuza omwana ku malwaliro gonna nebalemererwa yabuuza ku masheekha abenjawulo yabuuza ku sheekha Tongole nabuuza ku Sheekha Muzamiru nabuuza nze nenga fena tumugamba kyekimu tiyandibanga kisas ya shayatin nga yakubye baana
bajjinni kati nze nkole ntya munange oba osse mutabani wange katudde ku mbeera ya bulijjo oli asse mutabani wo era kitera okubeerawo mu kisas ku bakyala abafuna ebizimba nga magi ga shayatin owulira ne babirongoosa ne bidda nabirongoosa ne bikola ki olongoosa olwokusatu afa bufi kubanga ojjamu abaana abatali babo baana bamagini kati ebyo bimanyi bagayita magi era waliwo n'aba ne sayinizi nga za mukazi wa lubuto ddala bagenda mukebera mu sikaani nga talina luki lubuto byebagaba byonna biriko tajiriba ate twali tubirabyeko wano buli kimu kyonna nga lubuto n'okuzimba luzimbi naye nga talina lubuto wabula nga eshiku ejjinni lyamukozesa nalimusaamu n'omwana wabula aba invisible oba ntegeerekese definitely wabula amala bbanga ki mu lubuto barakallahufika ate jiddi nimala bbanga ki bwemu ku bitonde ebisinga okuwangaala olwaki ne mu mbeera ya ruqya omuntu waabajjanjaba okutta shayatin walina okubeerawo endagaano naddala amajidni nga allah agoogeza wegoogera gagamba nedda kyomukiga ntugenda batta totta bussi kubanga naawe gasobola okukolako kisasi byembeera efaanako nti abasinga baraqi kyetugambye nti omuntu nga raqi alina okuba nga ekitono nnyo asoma bakara buli ki buli lunaku ate alina okuba nga yeekwata nnyo ku witiri ne duha ate alina okuba nga alina omukazi asukka kwatya ezo shurutu sheekh ibn qayyim ziyayogera mu kitaabu tibbi okulaga mualiji omutuufu alina okubeera nga alina omukyala asukka kwomu kusoma bakara buli lunaku duha salatu duha nelayiri ekyala alina okuba nga akola kyebaita tahsinu lbayt wa tahsinu lmakan okuba nga yessaako olukomera nadhikaari ewaka ne ku mulimu wakolera kubanga buli mulwadde ajja omujjanjaba wegenda osomereko bakara emulaga olabe kyekiriyo anti endwadde ezisinga mulabe era mu bazungu ekirwaza tebakimanyi bakebera buuka buli muki mu muntu kategerekesa wabula ekirwaza ekyo tuddayo mu Qur'an al-Karim shaytaani yagamba lahtanikanna dhurriyatahu illa qalil ngenda kubonyabonya mu mbeera yonna abava mu adam okujjako abaki la atiyannahum min bayni aydihim thumma atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin kati endwadde nyingi nezitamanyikiddwa mannya kaliwawo obulwadde abazungu batuma migraine omutwe ogw'olutentezi basulu yagujjanjaba kwe omutwe oyagamba sahaba soma alfatiha emirundi 7 mu maki mu mazzi omala ogakole ki oganywe nanja buli kimu kyonna tukyogeze bujulizi tuleme kubaako ntegeera etali ntuufu maga qala imamu nawawi rahimahullah walaysa ma'nahu takhsis الجوازها بهذه 3 وإنما معناها سئل أن هذه 3 فأذن فيها ولو سأل عن غيرها لأذنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه bamubuuza ku bimeka ku bibiri ku kiiso okitegeera n'ebiwuka ebirina obuki obutwa tekitegeeza nti rasulu yakkiriza ku ebyo byokka waliwo n'endwadde endala oba n'ebiwuka ebirala muntu asobola omusomera rukuya endwadde ez'enjawulo n'akola ki n'awona obujuzi obulala hadithi an awfin bun malikin radiyallahu anhuma agamba kunna narqa fi ljahiliya twalinga twejjanjaba mu jahiliya faqulna ya rasula allah tulugamba nga nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaifa tara fi dhalika okiraba otya nga gwe twajjanjaba mu jahiliya twogera ebigambo byaffe naki rasulullah naga aridu alayya ruqakum mundage byemukola ki n'abagamba la basa birruqa tawe obuzibu kukozesa ruqya yonna ma lam yakun fi shirk bate muli mugatta kwani ko allah kitegeeza nti omuntu asobola okuba nga ye ajjanjabisa abantu keeyeeyo tekinaako buzibu wekira temuli mu mbeera yagatta kwani ko allah muko weewumbe okasobola okuba nga bamujjanjaba mu kuyunga amagumba n'abakazi ofunza ebifo byabwe ebyekyama iye kasitaaba kubanga eddagala erisinga bye lyekola ate berijjanjaba muko weewumbeko yeewumba bwati kasita omukoonako nga yeewumba ate kasita alwawo ng'era amenyeka bwati omuko weewumbeko ajjanjaba endwadde 2
afunza mu bakyala ate bamukozesa mu kuyunga ye kennyini yeemenya watawekisa ate ne yeetereza omutemulimu sayansi nolta profesa eyasoma agriculture n'ebyomuddo tayinza kunnyonnyola lwaki muko weewumbeko yeewumba ate lwaki yeemenya wabula wafil ardi ayatu lilmuqinin okola ki anti eddagala erisinga allah olimanyisa abaana adamu allah subhanahu wataala likola mu butonde bwennyini obw'obulwadde bogoya ajjanjaba nnyo amaanyi g'ekisajja fruit era yakulanga bogoya wategerekese nkuwa ekyokulabirako wotameloni nnungi nnyo ku mukyala anti wotameloni nga woogiraba ebimyufu busigo mazzi galimu bwebwere bw'omukyala nnyo mubifuluuti ezisinga okugasa omukyala ye wotameloni n'ekitaffeeri nnyo kanyagadde kulaga kati olaba ekikulukuto omukazi okukulukuta omanyi kye bayita enzirugaze enzirugaze gwe muti ogutera okumera kuki ku mutuba oba ku miti egy'enjawulo wabeerawo amazzi nga gatonye kyegakola kyennyini ekyo ogwo omuti ne batema wali omulala gukwatidde ne bafumba eddagala eryo lyeddagala ly'ekikulukuto kiwona naam ate omwadamu allah wamuwa nayongeramu ayat ezekikwata ku kikulukuto mulisomera mu suratu maryam ne suratu yusuf kati alhamdulillah bakkiriya nnyo nga we gatojja bwe gati nga tekuli nsulo yonna okitegeera kati ekyo allah kitulaga nti gatonya ate wewali eddagala wennyini era ngaomukazi bwakola ki bw'aba atonya oba kyemuyita fistula nkuba ekyokulabirako ekirala entulo oziraba ezo nga bazitadde ku mmere waggulu zikolagana nnyo n'entula zinnaazo tebazisiise batadde ku mmere waggulu oba katunkuma era omukyala ng'abitegeera amanyi buli ku mmere birina okubeerako kuba bikolagana nnyo entula ntende empafu n'entula zinnaazo n'empafu zinnaazo olw'ekifaananyi kyezirimu olw'ekifaananyi kyekirimu ate ng'ebimu biriko obujulizi nam tusome obujulizi obusembayo kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu yalinganga yarqa wa yastarqi wa ya'muru birruqya wa yaqra rasul sallam wa yaqirru fa'iliha rasul sallam yalinganga asoma ruqya ate ng'era agamba abanadamu okuba nti beesomera ki ruqya n'okuba nti alagira yenna agikola nti ali ku mulamwa muki mutuufu fa aisha radiyallahu anha agamba qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه سيدنا اسمع القرآن الكريم يواندو توتي وترسل واشتغل في مرض مبوتي مبرد الذي مات فيه او بنيني بوياkola ki boyafiramu yalinga yejjanja mu mbere fanako bwetyo Allah subhanahu wa ta'ala yali atusiza nako kinafa agamba bil muawwadat nusma falaqineki الناس فلما ثقله wamala okuba nti azitowererwa ennyo kuntu anfuth alayhi nalinga nze ensoma nga omuwandako otulusulusu anfuth alayhi bihinna nga musomera falaki nennaasi oluvannyuma nemukola ki nemuwandako wa amsahu biyadihi nafsahu libarakatihi nenkwatanga omukono gwe kino kitegeeza ki nenkukwata ogwange nemukozesanga bwenti kulwokubanga namanya nti ogugwe gulimu baraka osinga ki osinga ogwange kati njagadde okubalaga nti ruqya waliwo ebintu nga byankizo byo mu kusomeramu ng'olina obisomera mu Qur'an al-Karim nga byajja mu sunna kati nga ruqyatun fil asal okusomera Qur'an mu bisi gwenjuki wa ruqyatun fi zaiti zaitun sekango yimiriddeko wano wogambye nti Aisha radhiyallahu anha yakwata omukono gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam nagukozesa okubeera nga ate ayisa ku ye olw'ensonga guli mubaraka ate okusinga okuki ogugwe ogwa Aisha omuwalimu ono ansomeredde bwakikola nakola atya aga nti ogwange gwe guli mubaraka nakiri kyali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiriko obujulizi nti ye munnange wanjawulo wabula agambye nti falamma thaqula olw'okusonga yali muki yali mugonvu nnyo
olw'obulwadde obw'amaki nga tayinza kukola kikwesiimuula kati nga nze nkwata omuki omukono gwe ne musiimuuza ku muki ku mubiri gwe nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam awategerekese kati nakyenjagala okuba nga mbannyonnyola nti waliwo ebyenkizo nga bisomerwamu rukuya mu mbeera ey'enkizo singa owulira omuntu ng'agamba nti leeta embuzi gye tugenda okusomerako ebigambo bino amajini gave mugo gagende mu mbuzi banyuma tugisale leeta enkoko empanga nga terinyiranga ku nkoko nkazi ogenda gimanya oti nezaalibwa nenjikumira mukayumba owulira aha njagala mpandiika ebigambo bino zino ayati ozisenga mu bwerere wozitungire mu nnikayo tetukkirizibwa omanya nti omukubi wa kitabo omusaayi gwa hidhi bagwawandiisa Qur'an al-Karim abakiriku oluwarabu nawandiika Qur'an al-Karim okitegeera babayita abjadiyun kategerekese babiwandiika nga bakozesa ebigambo by'oluwarabu bamanyi okuwandiika Qur'an nga bagiva maki mabega oli yali amajini baba bakola uhud endagaano ez'enjawulo ne shayatin zitya asobola okuba nga ali wano alina eddwaliro naye nga alina Qur'an ng'agifukira buli kanaku kubanga nga buli alina okukola shaitan kyezamugamba era nga mu mbeera y'obushiriku oli bayinza omugamba nti olina okulya ngayo enswera 3 buli kanaku okuba nti ofuna obugagga enswera ng'ozibaka olina ozirya oli bayinza omugamba nti olina okwegattako ne muwalawo agagga babikola okufuna sente babikolera ddala abalina sente nga ziri mu mbeera ya shiriki oba abegatta ne bawala baabwe mu mbeera efaanako bwetyo ogwe bagamba omwako enkwawa etya emu omwangako enkwawa yadde yakkono gireka esakaatire paka kufa olwofuna obuki ofuna obugagga era nti omanyi obugagga gyembuzze ggwe mwana gwe jangu baana bange mbalaga ekyama gyenzija obuki gyenzija obugagga bannange Allah kyagamba nti walaqad saddaqa alayhim iblisu dhanna iblisu alina entega gyassa mu banadamu fattaba'u nga bagigoberera illa fariq min almuminin okujjako abatono mubaki mubakkiriza tumaze ne hadithi eno eya Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma qala raqsa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam mandi matu yakkiriza illa alamu alhazm fi ruqyati alhayya so yakkiriza okuba nti omuntu asobola omusomera ruqya nga abojjeddwa muki musota waqala asma binti umais naga radiyallahu anha yagamba nti mali ara ajsani bani akhi dhari'a tusibuhum alhaja kitegeeza ki nga ndaba olususu ono omwana wa muganda wange ndaba lukoze ki lutabuse tusibuhum alhaja kitegeeza bamukubye ekiiso qalat la walakin al-aynu tasra'u ilayhim wabula ekiiso kisobola omukosa sikini yonna neebutuka nemugamba nti abalongo bamukoze eki bamwokyezza kale tutobe bujulizi okitegeera qala arqihim basomere qalat faaradat alayhi nagenda gyebali nebamukola ki nebamusomera nti oli olusulo olina lwabanga olw'ekikere owulira yenna naabanga luyiddeyidde olusulo nagamba akyava omaisa agamba nti abadde ki nga nedda bamukubye kiki kiiso goyinza okwettanira bizigo naye nga weetaaga ki kusoma rukuya mukola ki munaaba baddu ba Allahu subhanahu wa ta'ala kati njagadde nkulage nti rukuya ali miterere egyaki egyenjawulo oba ne wabeerawo nabi Muhammad sallam byeyasinga okuba nti assaako tarkiz okuba nti tubisomeramu rukuya nga ki ng'omubisi gw'enjuki owulira nga habatu sauda omusomeramu rukuya zait habatu sauda owulira ntegeeza zait habatu sauda owa butto ng'ono bwati okitegeera osobola omufuna nga mungi oba nga asingako awo nosomera mu Qur'an al-Karim nga asali omubisi gwaki omubisi gw'enjuki nga zaiti zaituni okitegeera tuba tutegeeza ono omusaamu omuswafu wabula bwe tunaava ku nzijanjaba eya sunna owulira ffe tulaba bino tulaba kukosebwa kutukosebwa nti oli alina sukaali oba alina puresha wabula
omulabe yekyusa mu mbeera ezaki ezenjawulo wasobola okuba eddagala nti lijjanjaba sukaali naam nga ddagala ki ng'omuti oguyitibwa abasa oguyitibwa batya abasa oba abanyankole gwe bayita bagweta omwiha okitegeera abaganda gwe bayita omuki omussa gusa puresha ng'eyambuse swaki guyitibwa mussa wabula nsobola okugufuna ate n'ensomera mu Qur'ani iye njamaliriza esseeka n'ensonga ya ruqya ali simple ku baganda ba basobole okuba nti babako kye bayiga ebisigadde banajja ku ddwaliro wano tubajjanjaba nti wawo ruqya nga yeyawulidde ku ssuula emu nga ruqya nga wa surat al-fatiha emirundi 7 nga yokka gy'osoma emirundi 7 iye yegiri mu hadithi 7 bakita dhikru al-adad 7 osujja yayogera nti esoma al-fatiha emirundi emeka 7 mu kujjanjaba omutwe n'omusujja kati ne wabeerawo ruqya naye nga ssuula za njawulo nga omuntu okusomera khawatimi al-baqara zitandika nti lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yahsibukum bihi Allah n'okusomera ayatul kursi nti eyo omuntu agisoma obudde obw'ekiro ng'agenda kwebaka Allah n'amussaako obukumpi paka budde kukya n'esoma oluvannyuma lwa buli ssala tebakimugaana kuyingira jjana okugyako okufa nti Qur'ani esobola okuyingira mu mbeera y'eddagala lyonna kasaliba nga liri mu liquid form ebbanga omuntu lyamala nga enniya ki enniya nywevu kati mbimu ebikolebwa mu ruqya nga si mutuufu oli okusaba empale ete empale ey'omunda gitwale n'akaleegako byongenda okusomerako edduwa oyo omanya mushiriku aleeta enviiri zo eza wansi kuba leeta ez'okumutwe okitegeera omumbeera efaananako bwetyo leeta akapapajja ak'eminyira gyo kuba leeta amaloso era byonna byonna nkola ya kishiriku si eruqya omutuufu era si kujjanjaba kutuufu raaqi omutuufu ebiri bye nagambye alina kuba nga akozesa Qur'an ahadith n'eddagala erimanyikiddwa mu ddagala lyaffe eryabuki erya bulijjo badiwa Allah subhanahu wa ta'ala waliwo n'omukyala asomedduwa yeranga ku TV simanyi kubanga omukyala newoba omusomerera alina okubaako maharamu ate alina okuba nga yebisse yenna kati oba ate ye atusomerera atya ffe abasajja edduwa kati katemba mungi ekirala olisenga agamba nti ngaba emikisa totawaana kubanga agirinako ngaba oluzaaba birinako obuyinza ye Allah wabula ate waliwo betuyinza okukozesa nga birimu baraka ng'osoma Qur'an al-Karim ng'okukozesa zaiti zaituni ebyo biriko hadithi ng'okuwasa okitegeera ngaba emikisa ngaba oluzaalo owulira ngaba oluzaalo nyweza omulimu otya gwotanfunira nkuuma emmotoka nedda nembiza ne mukyalawo nemukola ki ebyo biriko embeera eya shiriki oba kyebayita sihiru rab tujja kiraba superlooko gye balanga superlooko eriko obujulizi omukazi basobola omusiba n'atazaala era abaganda babikolanga ku muwala ng'akyali muto aleme funa lubuto ku lujja eddagala eryo balissa mu kiyungu waggulu oba mu mulyango gw'ennyumba wabula ebyembi byatuukangawo ng'oli ennyumba ayinza ogimenya taata n'azimbawo ebirala ate nga eddagala bakozesa kibata jinnu sihiri ekyo ekifundikwa ne kibeerayo nga tayinza kufuna lubuto ekirala nga mmayiriza ku rabuto eyo basobola okurabata omusajja n'omukyala ng'omusajja tayinza kuwasa mukyala mulala wadde omukyala okufumbirwa omusajja omulala haji ajja kuwasa omukazi omulala atajja kusobola haji wange mumanyi kati haji alina okuba n'amaanyi mangi n'amaddu n'awasa bw'atuukayo n'atasituka sengagala weefudisi nga tayinza kulonda wadde okwesimbawo Allah atigambye wano wooli oli mu ddwaliro oli muki mu ddwaliro ate kisoboka era okusiba babiri nga tebayinza kwegatta oba omusajja osiba mukyala we nga newakutanda n'oyingizayo bogoyawo tovaayo tobaye basanga nga baloze nga bali bonna ebyo gyebiri
ebyo gye biri era sheekhe yabyogerako tujja gyayo bagita baabu sihiru rabut eddogo erisiba okitegeera kati mbadde maliriza abaganda bange nakuba Abdul Fatah yannyonyoogera naye kino bino mubyekwateko nnyo baganda bange nti omubisi g'enjuki olina kubula waka habbatu sauda oba zaiti habbatu sauda talina kubula waka gumita black acid mu luzungu ekyazaiti zetu talina kubula waki waka n'amazzi aga zamzamu awo nno oba olina ku famasi eyani eya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wontuba n'eddagala ery'enjawulo ningi tuva tujjanjaba alusa tujjanjaba pressure tujjanjaba sukaali tujjanjaba aniya tujjanjaba fibroids kategerekese eddagala weeri wabula kyoba omanya nti eddagala lya wano oba olimu obushiriku bwonna liri mu Quran oyinza okufuna embeera etali kiki etali nnungi olina kubanga oli out nga toli mu nsonga ezo era nebino byala abantu bebagamba okwetega omukyala yeeteze simanya mbadde kagundi nedda mu department shaitaani zeeyina eyina abatabani bali 5 era ina department ziri meka ziri 5 Allah ina department meka ziri 10 bamalayika abazikulira bali bameka era bali bameka bali 10 kati eyina ayitibwa awaru oyo awaru yakola kubaki kubakunami bonna oyo olaba budde bwampewo naye nga tagiwulira ngolowooza yeeteze waliwo department ya shaitaani ng'ekola kubakunami yebapika nebawa akabugumu kati babeera awo olina ogandi omukyala abeera atya bw'ati n'atambulira mu mpewo bamuvuga ate ku piki talina mu mmotoka naye nga tawulira oyo awaru kwe bayita okwetega kati ate ng'okwetega okutuufu mu busiraamu gyekuli kutya keera mu masjidi osanga ejjama ekusangewo wetege si bwolwemanene olwokuna oyagala jjana gyekuli okwetega okutuufu sonda akasente kakahijja naye kuno okwobwezi kati owookubiri waliwo ayitibwa thabaru oyo tayagaliza mukkiriza yenna kalungi konna Allah gwe yali ategeeza mu department za shaitaani mu aya egamba ti ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikin an yunazzila Allahu alaykum min khayri min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha oyo akwata bansaarwa nabakiiso newoobaga oyina newomukolera ebirungi bitya tayiza kusiima akulaba bubi okitegeera kati waliwo gwe bayita daasimu oyo daasimu yayingiramu ne ishku akola ku department z'abafumbo zokka n'amaanyi love affairs yo wayingira amaanyi agayenda ogayina naye ate ewaka mu bufumbo toba nago okitegeera nowuli musajja nga yeewaana nti nze olunaku 10 mbamalawo asobola obbakozesa 10 naye nga taba yeye wawo neyakozesanga abakyala 4 emisana wokka waliwo ate n'abagagga abawasa abakyala omuwala nga muto naye nga si yagenda omukozesa nga muwasiriza jjinni lye bonna wano tubajjanjaba tubayina owulira tuyina daasimu tuyina awaru tuyina thabaru tuyina khanzabu oyo amanyikiddwa nnyo okutawanya abantu mu swala oyo akola mu bya mu swala khanzabu oba khinzabu rasul salama gwe yogerako hadithi egamba nti idha kabbara ahadukum fi salatihi mwakuba takbira mu ssala ta'tihi ad-dunya wa ma fiha shaitan muletera eddunya nebinna ebigirimu wa yasriq qalbah nebbawo omutima gwo okitegeera omuntu naaba nga yabbuka jisman ng'asigazza mubiri gwokka hatta la yadrika musalla tukeesera nga tamanyi asadde raka mmeka bino byetwerabira mu swala okwerabira nga kwa butonde no okwerabiralabira byawukana musiraamu kwe kubuuza nti seka buli wengenda ku sujudu nebakirawo oyo khanzabu kabaka yazikolako hatta khanzabu asobola okukola program ng'omwana adamu talisalakola akantuufu mu swala weba asiri asobola okusaala 8 mu kifo kye4 subuhi n'asaala meka n'asaala 4 mu kifo kye2 nga ye bw'atyo otandika okusoma alifatiha nga yayuya
ebyo emyayo yemiitirivu nga si kwayo yakuli okokko wabula nga rasulu saa salama yagamba nti idha tathaaba ahadukum fi salati musenga yayuza mu ssala falyamna tathaubahu qadra mastata falyamna tathaubuhu qadra mastata agano akuzize nga wabasobodde fainahu idha tathaaba kubanga wayajuya waqala nagamba ashaitan yadkhul shaitan yayingira nefulumira mu kabina ke tewali walategera sekawo wenyini okuziyiza kuneeno kuli kutya kuba waliwo shekhe yatugaa nti okwatako oti bweyayuya oba oti twali bujuzi bugamba kukwatako kuziyiza astata kati awula kigambo kiri mastata kyoba osobodde kyakyamanyamu baleeta ekyokussaako omukono okitegeera wabula rasulu yagamba mastata nga woba okoze eki nga woba osobodde wekijja okuba nti omuntu musobola buli kaseera awulira nga afuuwa avaamu omukka okugjawo ngaawulidde bibiri eddoboozi n'okuwunya obubi wawulira okuwunya obubi amanye nti sikuzanya kwa shaitaani rasulu yagamba atya fa inna shaitaani qad yatalaab biduburihi shaitaani esobola okuba nga ezanyira kabinako n'obulwaki n'obulwa obutebenkevu muki yo kyeba enoonya kyokka okusuuza kyokka eswala eba ewedde eswala oba emaze okufa okulowooza kya butonde wabula lwaki buli wolowooza ebirowoozo bijja bingi kulwokuba wali wakutaapinga shaitaani akujampinga obeera waneeno n'otambula nga tolina kyolowoozaako neyingira eswala era omuntu asinga kulowooza mu bifo bibiri mu manju mu ttooyi ne mu ssala mutoyi mbayo bwomu nakyo bayowooka naye ne mu ssala ensonga ki essala esinga okuba nga nnungi eya jamaa omuntu lwakubeera wano obwongo buba sitede naye ogamba nti osala wekka ebirowoozo biyinza obutatereera okitegeera asembayo mu batabani ba iblis mu department emeka eta tujja bagazi wano tukonako bukonyi badde ba Allahu subhanahu wa ta'ala yayitibwa ashiqu oba kyemuyita jinnu al-ma'shuq oyo nno ayina saidi bbiri akalakata abakyala mu nsonga z'obufumbo ate akalakata abasajja omusajja aloota ng'alina omukazi n'obagazi nemubula n'amaanyi ne gamuggwako ng'alina omukazi mu majidni kati ate n'omukazi aloota ng'alina ekimukalakata ng'alina omusajja mumaki omusajja yeebase wano ng'omusajja mukyala nga mufumbo anti ŋŋamba ali wano omukyala ali wano ng'ejjini nga limukozesa hatta waliwo n'abaana abato kiba nti allah mukogera ku bakyala b'omujjana yagamba nti qasiratu tarf lam yatumithuhunna insun qablahum wala jan tebeegattangako n'abantu wadde amajini kati ebyo dde kati ate oyo omukalakasa oyo gwe twogerako owulira oyo omukalakasa obuzibu bwayina nti wakalakata bingi byagattamu baraka tezibaawo kizibu okukola ibadaati ekirala omukazi kizibu okufuna olubuto ekirala ebizimba obifuna ku lwokubanga yaba akussamu majiige ekirala omukazi abula obwagazi ku bbaawe ate nga waba tali walaga nti amumiisinga nnyo wakomawo ne bubula omusajja tawasa alaba nga tewali mugaso omukyala tafumbirwa alaba nga omusajja talina muki talina mugaso obalaba mulungi omufuna vibrator oba bogoya namwesonseka eyo ishku lwaki ishku mu majini agasazinga okuba nga mazibu nnyo ku lwokubanga yakyusa mbeera zo ez'okuwangala wabula buli muntu akwaba olinomu oba oyogera bulungi ye ishku lwaki ngamu ku majini amazibu kwe kuba nti byonna byokola abikola naawe okuba kulya mmere mulya mwenna kwakwegatta na mukyala mwegatta mwenna ewava okuba nti omukyala asobola okuzaala omwana n'azaala n'omusota bonna nga baana be nedda buli mwana aba ne kitaawe olaba akozesa nabaana yeemu n'obwerere nga bumu ekibuuzaawo sekisembayo inshaallah gwe wannumbye ono yabazaala babiri omuntu n'omusota omuwala oyo akula mu myaka egyo akuze afumbiddwa mu maka gye yalaga omusiraamu ono agenda olaba nga alaba omusota ogujja ewaka
ono amugamba togukuba oyo ye mulongo munnange saazaalibwa bwomu wabula tuguwe magi kimala kiri kiti ekibuuzo awo kikomye kyaliwo kiti mbuuzi yali bweto ng'ate gyeri ntuufu baguwa magimbu ne gugenda era famire gyeziri nga zirina ebintu we bityo wabula nga zo famire zibitwala nga kitiibwa famire yaffe tulina engoye ekika tulina goonya w'ekika tulina omusota gw'ekiki wabula naateebuuza byajja bitya wasobola okubeerayo jjajja nga byamutuuka ku nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nti omusajja wagenda eri mukyala we agamba nti allahumma jannibna shaitan wajannibna shaitanu ma razaqtana oba allahumma jannibna shaitan wajannibi shaitan ma razaqtana fa in qudira ay allah mponye shaitan onye nekyo kyotugabiridde ki shaitan fa in qudira allah wamugeera waruziqa biwaladin allah namuwa omwana la tadurruhu shaitan wabula fa in nasiya madamu senga yeerabye nasoma dduwa eyo faqad yasbiquhu aljinn inda aljima jini sobola omusooka mu kkalakata naaba nga ogenza okussaayo omwana ng'oyedde omwana w'ejjinni gyali sheikh muhammad ibn abdul wahab yagamba mwe biraga abantu okuba nti shiriki abayingiddemu kwe kubanga amajinni gabazaalamu senga endagaano eyo bagitwala mu maaso ey'okuba nti omusota bagukola ki bagulabirana kinaki n'okugenda kuzaala wabula gukolebwa gutya sawo si wayagala gukolebwa ng'emisota emirala gano si makaago bere gusobola okubula aye ne gulabika byonna bisoboka omulongo ono aguwuliriramu nnyo era omulongo ono aba afiiringa olwaki olw'okubanga baakula ki bonna muki mu lubuto okitegeera shaitan essaawo connection agamba amasannyalaze weegala shaitan esobola okukola bingi abantu bye batasobola esobola okubeera wano neraba e japan amajini kigasobola kisobola sipiidi eba nnene zisobola okubula hatta shaitan zikola mwe kyemuyita kamafurage oba kyemuyita okuubisibwa omuntu basobola okugamba nti owange diirweze genda owasa ate omukyala basaba amahale maki matono nogamba nabadde nina obwagazi bwokuwasa naye kati sikyayagala ate ku nsonga nga ntuufu okitegeera era gakola diversion wabula diversion yaago etera kuba mu ngeri zino ssatu etera okuyitira muntu gwoyagala mukwano gwo oba senga onakuba akalimi n'obivaako oba mu bwongo obwo bwennyini minal jinnati yennyini mukwano gwo okitegeera sheitaani gweyitiddemu oba embeera okubeerawo gyogamba nti ekufudde bize n'otasaala jama naye nga bazinye salaamu alaikum kati njanku osembyewo na bujulizi mahadith eri mu tirimidi asa ebibuuzo gwabibuuza nabi muhammadin saa sallam sahaba nyuma nti kunna ala liqu twali ku aqiqa ana nze warasul nabi muhammad saa sallam wa ashabi na sahaba abaki abalala oba mikwano gyange agamba nti fajaat alhaya inda aliqi omusota ne gujja nga baleese akamere kaffe embuzi bazisaze batusome bujulizi kubanga bali eyo mwofuna amasala bwe gati rasulu sallallahu alaihi wasallam fazanjaru sahaba wa ghadibu فأرادوا أن يضربوا الحية فأرادوا أن يضربوا الحية نبيتوا نبانيغا نبغى كوبو مچي رسول نابغام دعوا الحية ومسوتا مغوريك هذا أخوه من الجن مغاندا ومن الجن وينجني واشتغل مغاندا ولي omuntu yazeko aqiqa biva ebyo bisu bijja mu mbeera bbiri ng'omusajja tasomye dduwa oba omusajja nga yegase n'omukyala nga ali mu nsonga oba okubaawo endagaano ezaakolebwanga noono akimanyi omugagga wa annahu kaana rijal min aljinni ya'uduuna birijalin min al-ins فزادوهم مرهقا يقرأ بينا سنغاكاو وأنه كان رجال من الإنس يعوضون برجال
waliwo abantu abagala nnyo ebitibwa nga baluvu nnyo owulira nga bakola endagaano neki n'amajini naye amajini mukola tegakuuma ndagaano bongera kuba bawansi wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atha Allahu ahada wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada naffe tulimu abalongoofu n'emitendera egy'enjawulo amajini mwegalinga ga faaza amajini mwegalinga ga sheekh amajini mwegalinga ga doktor mwegalinga ga doktor dakatira era amajini ga professor amajini mwegalinga ga makanika mwegalinga ga engineer amajini mwegalinga ga vuziga nnyonyi iye kubanga kunna tara'iqa qidada mwegalinga makazi bagabigula nabo geetega mwegagetega ku majini gasajja gannaago iye kubanga Allah yagamba tara'iqa qidada nga muyina emitendera eno mu bantu egy'enjawulo neri gyegiri mwegalinga gazinyi nga gahufabu nga gakozesa Bukhari ne Muslim nga jinni Bilali kyogamba amajinni gyegali nga ga MP balina we batuula gyegali nga ga president sekeshegezere wali obukulembeze obwayo anti Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an Karim wewe obuuza amanjagala nkuwe bwino department nga mulaba abantu baziyina wano n'amajinni gazigirina n'ebibuuka wezina department bwezi kyo n'ebinyonyi ekitegeera Allah kyeyeta mu Qur'an al-Karim n'agamba nti umamun ayil musula kyeyo umamun amthalu Allah yogera ku binyonyi nga mulanga biri mu bbanga ebyo naye birina department nga muzikola ki ng'oyo amajinni nga nakawere nga amajinni gali vagini ate amajinni nga nago gakyaziga nsiko byonna ng'abantu we babiyina nga gasiga lipusitiiki nga jinni sajja alina haqqi ebbiri bannajinni abakazi kikyoyagala nkuweka example omusota guno nabbi yagamba nti tuguleke yagamba saba muguleke oyo muganda we muki majini aze ku mukolo era we gwaggwa lwaki yabagamba gukuba kubanga wayinza okubeerawo ebirala biri byetwalabe mu kusooka kitegeeza nono omusiraamu aguleke alwa ono bano abaguwa amagi abireke si department ye okitegeera Allah ajja kugabirira engeno okitegeera ate guliko kitaawe waagwo kati kino nakyo kankigambe wali tokimanyi kubanga darusu eno mpya ogireeta bulesi neegwawo naye wekinabanga egoberera saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okubitegeera kino nakyo kimanye abakyala gye bali nga balina ishku ezo nga amajini amasajja gabawasa okumala ebbanga ddene nga ne ssente z'akameeza bazifuna nga akeera ku makya nga weeziri nga ne mumadu hatta nga wogezaako muwogeza abaganda balina kye bagamba nti oyagadde omukyala wa kisiraani nga bwogezaako ga nti oyagala mumuwasa owulira n'emitawaana gy'ofuna togimanyi tekiba kisiraani wabula aba yagaddemuko omusajja maki majini subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.